Labengeri, His Excellency the elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gy'asudde Mwami Museveni awamu n'omusajja we bwadde balowooza nti bagenda kuddiisa n'okulimba bannayuganda. Olwo ffe bannayuganda tusigale awo nga tuseese muganda wange mukwano gwange ensonga ate bannayuganda bongedde bwongezi kumwanika. Tubamanyi bano bannakazannyirizi mu byobufuzi era bakola nnyo katemba n'esitanti ezitabaggwako naye ku luno baasambidde wafu Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bamusanze balaba era ensonga zitambuzza nga bw'alina zitambuza. Twongera bajjukiza n'obategeeza nti ku lwa Katonda n'ensi yaffe ne ku lwa Uganda yaffe bingi weebiri n'ate era bingi bijja kukyuka. Bingi ebigenda mu maaso era bingi bijja kubeera ddala eby'enjawulo. Tulina okukkiriza nti Katonda ng'ali wamu naffe era ng'atunudde okulaba nga tutereeza eggwanga lyaffe nga buli kimu kitambula ddala nga bwe kirina okutambula. Tulina okukkiriza nti ku lwa Katonda n'ensi yaffe nga buli kimu Mukama yatukulembedde era nga yatwala mu maaso. Bano bonna abali mu kulimbalimba bannayuganda abalowooleza abantu nti be balina sse wano bajja fuuka lufumu. Era twongera obbategeeza ne tubasuubiza nti byonna babikola naye byonna bajja byejjusa kubanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gwe baagala okusuula mu butego bwabwe ate ono omuntume wa Katonda. Bambi oluusi tubasaasirako naye ng'ate naffe ekyokubakolera tetukiina naye twongera obbategeeza nti tubalaba. Ono Pulezidenti w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine omwagala w'abangi toba nakyo omugamba. Yes, teri kuva ku mulamwa. Ensonga ya Dokitaali Kizza Besigye Warren Kifeefe mpologoma nkadde tugigoberera n'obwegendereza step by step. Ndi wano okukoola ba radicalist ba FDC Katonga faction okuli omwami Munyagwa Sserunga Mugaati gwa Bata, Ssaalongo Erias Sserukwago, Tolini Nyanjula, Stella Nyanzi, Nana Mwafrika, Kakwenza. Twetaaga okubalaba nga muwandiise ebiwandiiko era nga mutaddewo embeera ku mitimbagano oba ku biwanja bya ambasada wa Kenya, High Commission Kenya wane Kampala, Ambassador Joash Manji. Twetaaga okubalaba ku kiwanja kya KDF, Kenya Defence Forces. Twetaaga okubalaba ku kiwanja kya Ministry of Foreign Affairs owa Kenya. Twetaaga okubalaba ku kiwanja kya Minister wa Internal Affairs owa Kenya. Twetaaga okulaba ku bannabyabufuzi abagundiivu e Kenya omuli Raila Odinga, omuli ono kyali waffe MP, bannabyabufuzi abagundiivu mu ggwanga ly'e Kenya nga bafulumiyo ne statement evumirira ekikolwa ekyakoleddwa ku Dr. Kizza Besigye. Munyagwa Sserunga Mugaati gwa Bata, Arnold Kaija, tubeetaaga enkya okubalaba nga muli ku Kenya High Commission e Kampala wano era nga mukutte ekibaluwa nga mutaddewo embeera eteeka ku nninga ambasada wa Kenya, Ambassador Joash Manje, annyonnyole ebitongole by'okwerinda okuva e Uganda biyingira bitya Kenya ne bijjayo munnabyabufuzi omugundiivu nga Dr. Kizza Besigye. Era twetaaga tulabe ku butambi obwo Dr. Kizza Warren Kifeefe ng'akwatibwa. Buno obutambi tubusaba ab'ebyokwerinda mu ggwanga lya Kenya. Situsobola kubeera wano nga Dr. Kizza Besigye yawambibwa olunaku olw'omukaaga, olwa Sunday, olwa Monday, olwa Tuesday, leero n'alabikako ng'ali wano Kampala ali Makindye ku kooti maasho. Abaffe tubuuza ennaku ezo zonna Kenya neeba nga tennafulumyayo statement yadde ng'ekyefuuse kyesirikidde.
tulina banna Kenya bwe tufaanana bwe tuyiseemu bwe twogerezeganya nabo batuwulire ekituufu. Bwe tunaasanga ng'ensonga ya dakitaali erimu ebyobufuzi tugenda kwambalagana nammwe. Eno revolution tetwetaaga kuwuddiisa. Yes, kubanga mujja kutuzza mu katemba bagende batukwatira abaana abafa abali ku alaadi mu bintu ebyokubuzaabuza wano. Kaakati naffe we tugenda okutandikira Munyagwa Mubaraka Sserunga Mugaati gwa Bata tukwetaaga ku Kenya High Commission enja. Yes, kubanga Kenya is a sovereign state. Ab'ebyokwerinda bava batya wano e Uganda ne bagenda ne bapiikinga omuntu nga dakitaali nedda. Yes, baradicalist tubeetaaga okubalaba nga mwetalaatala ng'embeera weeri essaawa zino twande tuwulira amaloboozi okufubutukako e Kenya mu bannabyabufuzi mu bitongole ebyokwerinda mu baminisita nga boogera ku nsonga ya dokitaali okukimibwa e Kenya. Awatali ekyo eri kuva ku mulamwa ensonga ya dokitaali Kizza Besigye Warren Kifeefe mpologoma nkadde tugigoberera n'obwegendereza step by step. Ndi wano okukoola ba radicalist ba FDC Katonga faction okuli omwami Munyagwa Sserunga Mugaati gwa Bata, Ssaalongo Erias Sserukwago, Tolini Nyanjula, Stella Nyanzi, Nana Mwafrika, Kakwenza. Twetaaga okubalaba nga muwandiise ebiwandiiko era nga mutaddewo embeera ku mitimbagano oba ku biwanja bya ambasada wa Kenya High Commission Kenya wane Kampala, ambasada Joash Manji. Twetaaga okubalaba ku kiwanja kya KDF Kenya Defence Forces. Twetaaga okubalaba ku kiwanja kya Ministry of Foreign Affairs owa Kenya. Twetaaga okubalaba ku kiwanja kya Minister wa Internal Affairs owa Kenya. Twetaaga okulaba ku bannabyabufuzi abagundiivu e Kenya omuli Raila Odinga, omuli ono kyali waffe MP, bannabyabufuzi abagundiivu mu ggwanga ly'e Kenya nga bafulumiyo ne statement evumirira ekikolwa ekyakoleddwa ku Dr. Kizza Besigye. Munyagwa Sserunga Mugaati gwa Bata, Arnold Kaija, tubeetaaga enkya okubalaba nga muli ku Kenya High Commission e Kampala wano, era nga mukutte ekibaluwa nga mutaddewo embeera eteeka ku nninga ambasada wa Kenya, ambasada Joash Manje, annyonnyole ebitongole ebyokwerinda okuva e Uganda biyingira bitya Kenya ne bijjayo munnabyabufuzi omugundiivu nga Dr. Kizza Besigye. Era twetaaga tulabe ku butambi obwo Dr. Kizza Warren Kifeefe ng'akwatibwa. Buno obutambi tubusaba ab'ebyokwerinda mu ggwanga lya Kenya. Situsobola kubeera wano nga Dr. Kizza Besigye yawambibwa olunaku olw'omukaaga, olwa Sunday, olwa Monday, olwa Tuesday, leero n'alabikako ng'ali wano Kampala ali Makindye ku kooti maasho. Abaffe tubuuza ennaku ezo zonna Kenya neeba nga tennafulumyayo statement yadde ng'ekyefuuse kyesirikidde. Tulina banna Kenya bwe tufaanana bwe tuyiseemu bwe twogerezeganya nabo batuwulire ekituufu. Bwe tunaasanga ng'ensonga ya dakitaali erimu ebyobufuzi tugenda kwambalagana nammwe. Eno revolution tetwetaaga kuwuddiisa. Yes, kubanga mujja kutuzza mu katemba
bagende batukwatira abaana abafa abali ku alaati mu bintu ebyokubuzaabuza wano kaakati naffe we tugenda okutandikira Munyagwa Mubaraka Sserunga Mugaati gwa Bata tukwetaaga ku Kenya High Commission enja. Yes, kubanga Kenya is a sovereign state. Ab'ebyokwerinda bava bate wano e Uganda ne bagenda ne bapiikinga omuntu nga dakitaali nedda. Yes, baradicalist tubeetaaga okubalaba nga mwetalaatala ng'embeera weeri essaawa zino twande tuwulira amaloboozi okufubutukako e Kenya mu bannabyabufuzi mu bitongole ebyokwerinda mu baminisita nga boogera ku nsonga ya dokitaali okukimibwa e Kenya awatali ekyo.